these are things that the modern church needs to talk about. Tulina okwogera ku wakati gw'osumba kinga, you cannot talk about the injustices that are in society. Tosobola kwogera ku bad tax policies. You cannot talk about the infrastructure. You cannot talk about sina wengena kusumba nga ozze mu trainer abana bali mukuddayo ku masomero. Sosobola kujja gwe nkubuulire birala nga sikubuulidde sogedde ku fees akunyega. Omwana wange isomero gyali asasula million emu emitwalo nkaaga. Naye ate ali mu nasali. Kati bw'anaatuukira ku university ajja kubasasula mmeka. Mwanyi wachedde ebintu byalinga byangu. Government zayambanga abantu. Nze omu ku taata wange omu mukulu wa muzeyi wange be bali bakulira ebyobulimu mu Eastern Region omu. Kati twainanga granaries nga bookera n'olima nze saaliwo naye babinyumiza. Nga bookera n'olima, but of course history also literature review does exist, so you can go back and reflect on the literature review. So nga otunulira nti if you had surplus ng'olimye ebintu bingi osobola okuguzaako government. Right now obitundawa. Tewali. Fe twakulewa kanga mzee atukugira kimu nti baana bange njagala musome mukene mukole emirimu gya government, because government ekulabirya ng'omwana bwe yatugambanga egenda kusasulirawo osula, egenda kuwa emmotoka, egenda kuwa amafuta, egenda kujjanja. But right now by intern doctors be basinga okwekalakaasa. Abasomesa ne beekalakaasa. Naye the things existed. Tisayimo bwe nakeranga nenfuna akakadde kaali kammala. Kuba ebirala government ebinzigyeko. Naye semo right now ngendo wa doctor nga alina mwaka wala kaakwana nga kala kamugambe kaagala genda Dubai. Sente alina zijja kunze. Gwakuba empiso. Empise yani badde yo mutwalo n'agyongeza. N'agiyogeza. Because naye apartment gyalimu enajjera yakakadde. Kwagala na Adventure Safaris bakutegekedde Dubai Summer Trip. Mwagenda okulambulira Dubai okuvanga lumu paka nga 8 July 2024 ku $5,000,000 tugenda kulambula Desert Safari, Dubai Mall, Dubai Marina, Abu Dhabi Grand Mosque, Dubai Fountain. Tugenda ku boat cruise ne City Walk. Ebya ticket, visa, awokusula entambula mu Dubai yonna sako ne sente zokusasula mu bifo by'okulambula ziri ku package eyo, ate nga tukuwerako n'ebijjulo 3 olunaku. Mujje tulambule Dubai. Kwagala na Adventure Safaris tusangibwa ku Plaza ku mwaliriro ogusembayo, tukubireko ku 070M 9219 3. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako. Tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nassana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753 3M9 4 oba 0705 4 993. Tufuna ku WhatsApp +973 362 388 59. Official najjo sinzira okubanga tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga tofuna videos ezifanaganako bweziti yonna gyo wangayira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako nenkwebaza okubeera nga atota buli walaba notification noteekako zambu okujja okulaba. Thank you so much. May naye aweddeko, we are heading to June. Guno weguba guganye togwamu maanyi naddala mu abakolera omwezi. Wowe otunulira ssente ng'ozikoze naye nga zonna zigenda kuyita mu ngalo naddala guno omwezi ogulimu school fees. Mukoledde bwereera abasinga, njagala okubeebaza mwe bali kuzaala. Kati kibayita okubeera omuzadde si byakugamba nti kulika baby. Kale onsatu onako olwaleero nina Apostle Nalebo. I last saw you nga oli media personality. Wasooka nojja Galaxy novaako ne bakuzza novaako. I remember nali mu comment bwe naliwa. Oli mwana n'agamba ne Nalebo atatuula yabaaki. Bandi awo kasuku ngenda okulaba Apostle Nalebo. Nga katobono ava Nigeria. Nokulaba nga yeggwe. Nembaako ebibuuzo byange bye neebuuza. Nenzijukira wali. Daudi Katonda wamala okumufukako amafuta. Yayingira olubiri. Bw'ayingira olubiri nadda ne piece of cloth eya Saulo. Yali? Was it Saulo? Yali King cha? Saul. Yali King Saul. Gwe yali naye n'amugamba efo ky'okusala okuleeta olugoye lwaki tukoze eki? Tomuse.
Simanyi the right word nyinzo obutajoga ne yagamba olugendo lese kulaga nti nkoze eki mutuuse ko netokomaako mukano tunago yakufulaki yafuka kamofuta nembita basoni banyabo nina aposo nalebo okusokera ddala njagala obbebaza mwenna gye musinzira okutulabira mu Uganda, East Africa n'ensi yonna because kyemanyi zino online opportunities tuziyita born globals olulimi olwa marketing or any other business ngetandikira ku mutimbagano because toba na limit so you born global also tuka wona so njagala obabuuzako mwenna mu linnya lya kitaffe Yesu Kristo mu byonna gye byemukola twongera okusaba nti guno era omwezi ogutandika ogwa June gwe gwabisima byokka mu nfuna mu maka mu mikwano byonna our relationships manyi nebo ofuna sente nga wakati wateredde yes absolutely aliwo enjawulo so wakawasooke waterere sente zikuwoomere ogamba otya yandingezaako tuweereza pozi obuweereza buyita batya Millennials for Christ Ministries musabirawa okusookera ddala we are based online buli Monday n'ennaku endala tubeera ne services zaffe online but we are going to have our first physical gathering on the 8th of September ku Hockey Grounds Lugogo. Tugiyise Sunday service branch. So tugenda beera nga tulya nga tunyumirwa mu bali nga tunetworkinga nga tulina church comedy tulina a lot of things. So ennaku z'omwezi nga 8 September Hockey Grounds Lugogo. Currently you're online? Yeah, currently we are doing online. Tusikemu katono nnyo okudda wali wabeera ku Galaxy wali mulokole awo biwanvu naye for the benefit of time nsobola okunyumizaako shortly nze mama wange yafa mukyala mulokole ngera awereza mu church emyaka nga 6 before she passed on faka gye tuva nze musajja musoga ndi weiganga ndi webugiri kulidde mu bifo bibiri kati mama wange ffe twakula muzeyi wange wa Church of Uganda ne mama wange I should say naye amala naloka kati bweyalokoka n'agamba nti twakula tugamba nti zesigenda baka kalokoka kubanza teri yankaka actually mama wange waabwe baali basamize mama wange mukyala Munyarwanda bana abajjano mu ebiseera bya genocide yedda ne basenga we mukono so ye bwe yalokoka n'agamba nze sijja bakaka naye obudde mwe bunatuuka nga butuufu era ffe tebatukaka bulokozi waka kati era nkula nfuna omukyala naye nga mulokole nnyo mukyala wange indi mirembe mukyala mulokole nnyo bakuliddawo ku watoto entinda so nga naye aŋŋamba kuba ne bakaba bamubuzanga nti naye omusajja gw'otuleetedde nga situmutegeera but ebintu bya Katonda birina obudde bwabyo so but over time omanyi tukula Simon Yesu Kristo yatandika obuweereza ku myaka 3 kati nze nga biwanvu so nze bwe najja to get the revelation omanyi Katonda ayogera mu ngeri yanjawulo bwe yali asinkana Moses he appeared in form of a burning bush omuliro gwakwata n'ayogera naye nga mulaba physically abantu nga Jacob mutabani wa Joshua boba yafunanga in visions era olaba nti warning abaana ba Israeli nga bali Egypt n'abagamba mu enjala egenda kujja famine so yafunanga ebintu kolesibwa bwetu so abantu bafuna okolesibwa oba okuyitibwa mu ngeri yanjawulo but for me constantly I had something that kept on telling me you needed to serve Christ. So when I turned 30 years it was a remarkable time for me. Something kept on telling me omanye myaka emeka gy'olina ku nsi kuba sayimo tetumanyi either oba olinayo emirala 5 oba olinayo 10 oba olinayo 3 naye nga kingamba nti egisigadde salawo living in a most appropriate time in an appropriate way mu ebyo ebityo so I was pushed nga there's no any other way to live the best life but other than okulyowa emyoyo ate for me okulyowa emyoyo tekuli limited nti ku bulokole kuba obulokole kitegeeza nti born again buli luwero osobola okukola omwenge osobola buli lwobanga ine ekibi kyovuddeko oba okirokose so ffe tetuli nnyo nti balokole passe to welcome everyone from different doctrines but kuba teriyo ddiini egamba nti genda otte teriyo ddiini egamba nti genda okola obwenzi teriyo ddiini egamba nti genda okumpanye amadiini gonna gagamba ku kintu kimu kuba abantu balungi so nze nzikiriza Simon nti tulina beera abantu balungi era nze mikwano gyange girimu abasiraamu girimu abadvent girimu abaprotestant bonna beneetoolodde because
sikyabukake sikyabuwaze but fenna edini lyogera ku kintu kimu so nze nzikiriza n'omuntu yenna era n'abasiraamu nzikirizaganya nabo kati nga nze ngoberera nnyo Sheikh oba ye Haji oba Sheikh Kiti mugoberera nnyo because ensonga zayogera za buntu ate tutunulira mu nsula empya oba New Testament etugamba nnyo nti tulina amateeka abiri omanyi Ten Commandments zino zaali guidance for the children of Israel as they were moving from Egypt to the promised land ziri nnyo mu Leviticus ne mu Deuteronomy Jetuita Pentateuch, those first 5 books of the Old Testament. Naye wano Yesu Kristo atugamba ebintu bibiri nti trusting him and him alone n'ekyokubiri n'atukugira nti tulina okwagalana. So sayimo bino byetukera n'enkera n'enjogera ku injustices that are in society it's because nkwagala. Bwenkera ne right now netwogera ku nsonga tubadde twogera before the interview to talk about nange gundi ya UCC nabaddeyo because away from church I'm an entrepreneur and I also run some social media platforms but these are things that the modern church needs to talk about tulina kwogera kubakati gosumba chinga you cannot talk about the injustices that are in society tosobola kwogera ku bad tax policies you cannot talk about the infrastructure you cannot talk about sina wengena kusumba nga ozemu train abana bali mukudayo ku masomero sosobola kujja gwe nkubuulire birala nga sikubulidde sogedde ku fees akunyega omwana wange somero jali asasula milioni mu emitwalo nkaaga naye atali mu nasali kati wana atukira ku university ajja kubasasula meka but because there has not been regulation there has not been omuntu akeranga nawe alina nnyigiriza ggo ogenda w'omusawo kati kasayimo omanyi wakyedde ebintu byalinga byangu gavumenti zayambanko abantu nze omu ku taata wange omu mukulu wa muzeeyi wange bwe bali bakulira ebyobulimu mu Eastern Region omu kati twalinanga granaries nga bwokera n'olima nze saaliwo naye babinnyumiza nga bwokera n'olima but of course history also literature review does exist so you can go back and reflect on the literature review so nga otunulira nti if you had surplus ng'olimye ebintu bingi osobola okuguzaako government right now obitundawa tewali ffe twakuleba kanga muzeeyi atukugira kimu nti baana bange njagala musome mukene mukole emirimu gya government because government ekulabiryanga omwana bwe yatugambanga egenda kusasulirawo osula egenda kuwa emmotoka egenda kuwa amafuta egenda kujjanja but right now by intern doctors be basinga okwekalakaasa abasomesa ne beekalakaasa naye the things existed tisayimo bwe nakeranga nenfuna akakadde kaali kammala kuba ebirala government ebinzigyeko naye sayimo right now ngendo wa doctor ng'alina mwaka wala kaakwana ng'akala kamugambe kaagala genda Dubai sente alina zijja kunze gwakuba empiso yandibadde ey'omutwalo n'agiyogeza because naye apartment gyalimu enajjera yakakadde so sayimo oba nfuna so okuddayo just wali bulokoze so nenfuna that kind of continuous calling omukyala yena bw'aline so the time I realized that I don't have so much time here I said kanji living mu bulungi bwakyo so that's what I'm trying ate sintera nze ntuukiridde no I continue to tell people nti nabo tusabiragane twesabire the best way kuba ffe tuli baana babantu ate Yesu Kristo bwe yafiirira ebibi byaffe naye teyafa olw'obubi bwaffe obubi bwaffe busigalawo okay mu luzungu kankinyonyola nti Jesus Christ died for our sins but he did not die for our sinful nature omuntu asigala asobya kyola nti n'abantu bonna abali mu Bible abatume bonna teri yali mutuukirivu oba nfuna Dawudi yayenda Jona yagaana ogenda gyagenda bonna balina ebizibu byabe Noah yali mutamiivu mention them so they were inadequate Moses yennyini bamutumugenda eri okwogera naye Katonda akuta omuntu ataasita malinga mu Luganda tukita tokunanaagira kati gwe gw'otumye okutta omuntu ananaagira omugambe ye mukulembeza agenda kwogera n'abantu bamusomesa kiba kigenda kugwa so ogenda olaba nti all people were inadequate but God makes them adequate awe nyini omanyi kati there is a confusion nga bw'oyogedde ebyo in that line olwakulwa abantu kale ate omusumba bw'avaayo n'abyogera nga representing ebesayidi eri ate ne bamuvunaana case in point nga bw'obyogedde school fees biki nga bw'obyogedde pasa bujinga ajja kwagala okukusiigira ekifaananyi ekyo ekirungi ekiri sayidi zaawa zeeri era nga mu comments ojja balaba bagenda kukutendereza olw'okubeera omusajja omugezi oli ayinza okuba nga engeri gy'abyogeddemu nga yinza oba maybe gye mwandyagadde naye ng'ate bwe butuufu obuli sayidi zaawa zeeri ate n'olaba yamunenya
bwoba oyina kukyogera ng'okyogera ku side emu oba it has to be two way. Simon, waliwo amazima n'obuwukuusa. Bible tetugana nkokwogera ku politics, especially mu bitabo ng'ebya Psalms. If I have time nja kucheckingira to be very specific. Naye byogera nnyo nti I think Psalms and Proverbs tells us to speak about the injustices in society. Webanga waliyo mwavu nsobola mwogerako. Webanga waliyo, let's speak about things that ebiri mu gundi. Chuvanga dali okwagalana. But Simon, waliyo ebintu nga si byakwekweka. In this country. Eggwanga lino lina emyaka 62 eby'obukulu. Mukulembeze omwafuze emyaka mingi okusinga bali bonna 8 abaatufuga. Abadde wa mukisa akafuga ka almost yana. Alana tuli mwasa tumusango. Of course era agenda gatuusa. Naye bwe tutunulira ku myaka ginaana we tuli nga twogeza mazima we twandibadde. Kisinziira ndowooza ng'otunudde ku plan ye twali tulina okugenda. Twatandikira ku 10-point program. Mwalimu ebintu bingi, demokrasia, infrastructure, byonna ebyo. Bwe tukayaka ne tutunulira ebintu ebiri, Simon, njagala kati kanjogere ku mulimu guno gwa online. Oli mu ggwanga where we are saying abavuka tebalina mirimo. You don't know how much opportunities young people are going to get from these apps. Oshagedde? Okimanyi nga Facebook yesinga okusasula? Yono mu Uganda tesasula. Okimanyi nga eddako ya Instagram? YouTube eri wala nnyo muzisinga okusasula. But oli ku Facebook mu Uganda nga nsibe. Yasibwe ennaku ntono nga tugenda mu kulonda in 2021 teddizibwanga ku kati nokera noleta OTT bwe yagana notekako musole excess duty 12%. Naye nga ate tugamba nti right now abaana abavubuka abangi bagenda kosa this innovation because the government has been talking about science and technology but also innovation. Nga tugamba nti abavubuka abangi abasobola okukosa gino emiwaatwa okufuna emirimu. Simon, obeera wano nze ndaba abantu kati wano ku set ndaba abantu boli nabo abakola nga bali akugwe. Not actually kuya kugwe nga bali ku mulimo guno. Nenga guli ku mutimbagano. Se views ze tukuwa. You get it? Nengo oli mugwanga eri asiba social media. Nga no mwana atudde ewaka yana bada atunda akagoye ku online. Tacha asobola. Oshagedde. Wana twagenda mu lockdown. Chacha zize nyine ze tujirimu. Za resorting at online. Bwe twagenda mu lockdown. Chikulaga kino kiri important. Government webe ino baka bona bwe yisawo. Ebuyisa ku mutimbagano guno. Now that is in black and white. Tichitaga nnyo kwogera kirala. Simon, njagala omuntu awagira side eri nebino ebibya bikonde eminge. Tulina abaana aba Nuupu oba aba alternative government nga they've not been tried in the civil courts. Baba tute mu court z'amagye. Nenga tebafunanga bail nga they've never been tried. Nga bali mu myaka 3 ena. I want the churches to come out and speak about these things because bano bantu tulina abaana abafa mu 2020 bubone bamukwatire Kayunga on the 18th and 19th of November. That is, it was Kalido. Kayunga. No, not Kayunga Luka. Sima Kalilo yaganya mutwe gwange Luka. Na ino baba abantu we also have 51 and the government says stray bullets. It is on record. So we need Xavier wandijeko ka matala. Tulina abaana nga tulina abantu abafa but there has not been a report. Omanyi lwaki Simon abasiraamu be babulawo ennyo be basinga okutta. Obuyisiraamu nze omanyi bwe ngambye nti nze siri musosoze mu madiini era buli ddiini ninayo kyenkoppayo. Obusiraamu bulina kino kyembukoppako era kyenjagala abalokole tuyige. Oba abantu mu Kristo abasiraamu balina okweyagaliza. Omusiraamu ne bwasanga omusiraamu w'ejjindi amuyita. Ffe kye tulina nnyo Simon bwogenda mu church nze owa church B wa Millennials for Christ. Nja kugamba nti olina kugendayo kuba bali bakyamu. Naye nga ffena tuli ku kintu ekyo. Ffena tunoonya ggulu. Ffena tunoonya ki? Ggulu. Abayisiraamu ekintu kye balina ekyakabi kyensinga obbeegomba era nga nwana nnyo naffe tukiyige. Tuyige obumu. Nti abayisiraamu lwaki lwaba nti babatta nnyo basheeka biki? Because they've come out and spoken things that affect people. Era abayisiraamu bano bakyasinza okuchampioninga. Ekintu kyonna ekikwatagana n'abantu bakibaddeko at the forefront. Ffe kye tuganye. So cyane mugamba wali ebintu ebirabibwa Simon infrastructure development nze mbeera najjera mbeera kira naye nja kugamba nti ekubira twa complain nze ntirimu ebinnya ne bagamba nti wemba complain nga mulimu ebinnya katulijjewo digenda tandi kukolebwako mu mwezi gwa August naye nga tokolebwa miso otwala omwaka naye buli kulita ya mafuta eno budget twali wali nga tubadde tusasula eno sulu 10,305 1,405 buli kulita gyosasula eya petrol
bazongeza kati bayongedeko enusu 10 tusasula 105 mu budget ene empya ya 72 trillion naye nga bakulaga nti enkulankulana esinga wano mu central region era wasinge motoka tuline motoka 2.6 in the economy and 1.5 of those are government cars naye enkulankulana esinga eri wano muki mu central naye mu central eno abasinga osasula omusolo gumungi ku mafuta n'ebintu ebirala because the central region contributes about 70% of our GDP. Greater Kampala metropolitan area nga tunudde mukono Entebbe Kampala wakiso bikyebyo naye wano wetutunulide tewaliwo makubo gamala awamu okusingira ddala wetubanga tukwadde emyaka 4 mullo nga tukwadde emyaka 4 naye ate nokeera no connecting olweri jo connecting zenga teriyo nankulankula nevaayo nina kye nali ngamba luli kasuku ekkubo ne bazimba Mityana Mubende Fort Portal government yali efuna sente ngezija mu IMF ne World Bank we bali basaba sente ezo IMF ne World Bank ne bagamba nti naye erije mu connecting ogenda tewaliyo nkulankulana ye president Museveni avaayo n'agamba nti ate tugenda wali nkulankulana tu connectinga so that nkulankulana egenda era ne mu masente which could be good because for him he says it is important that we connect the country naye tosobola butakola ku make up ono n'oyonja walala Simon kulabira wano buli mulambuzi ajje Uganda asookerawo mu kibuga Kampala oluva Entebbe bwe pa asula Kampala waliwo yali ambassador wa ggwanga ki yagamba nti yali ava mu Uganda yali asibula nagamba kyagenda okusinga okuzumisinga byebinnya Simon enfufu gye tumira olunaku it's a lot so bino ebintu biri these are honest conversations that we need to have as a country abasumba tulina okera wamu ne tutula ne tugamba President Museveni can we talk about peaceful transfer of power Kenya bakikola arapo moyo bwe yatuukanga mazo bakala kati emyaka 24 yatuula eggwanga nali wa peaceful transition wano tetugenda bera nakyo oyo omusajja nkubulya sema kati nakera nasikirako mu Ntebbe kati buli omwa jagala galo kikwatamu mutaba najja kwagala kikwatemu omukyala jagala kikwatemu baganda bali na gundi buli omu tugenda bera muvule emyaka emirala nga 3 nkubulira but these conversations are honest because tweyagaliza Simon I don't have any other countries Simon kigenda vano kuba kyeyo okujja kungangeze mu ekizairo eso kikirinayo era sinenya bagenzi era mbagira bavuka basobola okugenda wano tewali plan but ebintu bino byogerako when we meet President Museveni as religious leaders let us talk about how you've done something good true can we talk about the transition because the transition ewebere embi Simon gwawagira nanga atawagira fena tubeera affected tujja tukanga ebitundu ebimu tusobola nga tusasala kudda busoga nga balaksi ya busoga erina komanda yagitutte okikiriza tulina emyaka 62 naye kugamba myaka 62 tetubiranga kona peaceful transfer of power president omuna akikwasako munne n'akimwamu mu bulungi n'abeerawo nga munaalayira kati ffe abakulembeze mu ddiini we need to initiate this the interreligious council tetulina genda bugenzi mu state house nga tugenze funa baasa you get my point because applicability yakyo tulina kinitiatinga olaba kati right now kati sema kankutireko bobwene kino kyasinze okukola abusiza abantu right now everyone concerned about politics oshagede tugenda to buildinga BSG kyakola yanyenya nabaka ebitundu bye yanyenya era mubabaka tubadde tutambulira mu proposition tubadde tutambulira mu 3 3 awo into babadde nga mu 6 n'ebibiina ebirala ngo bigase ba yes naye kati bobwenye najja nayongera ka 5 mu 7 oshagede kana kaluke tuddamu tunasobola okuba 10 but also how many members are going to represent the alternative across the country so buli omu agenda gattako ettoffaali paka wetunaakeera musajja mukulu tule tumugambe nti ebyaddala tetugenda kukukwatamu bw'oba okitadde but let us have that transfer Simon abantu bajja kugamba nti poza omusumba toyina byogera but Simon I'm not any different from you ngule ebintu kudduuka lwakuba nalobo nyala kugamba ekintu kimu kakati leero lwakusatu kuva Monday tuli mu kudiscussinga politics kadde bitano Bob Wine bamuganye okutambula kati bamukiriza mukono tugenda mmala ku wiki namanga tuli mu ekyo omuntu ajja gamba nti omuntu agenda okujja mu kanisa ng'omutima mulwadde ayagala kuwona yeetaaga ssuubi bw'omuzzamu ebyo either ebivumirira gavumenti oba ebigiwaana oba tomuwadde kye yanonye Cheni mukugama siri mugamba nti kanisa zikiba kibeerako kanisa tugendayo ebintu ebirala naye ngamba nti as much as we Simon entawo zetulwana mu nsi they are not only spiritual for example Simon bwokera ngo ogenda okujjanjabibwa omuntu alina okuba nga yasoma I don't read that in the Bible kituufu
omanya muwangadde mbanga gwanvu nga muli basumba abatali honest nammwe bwenkeera Simon nga nfunye cancer Katonda asobola okugimponya ng'erina kubeera extracted from me sicho banzijemu cancer omujja maino kubanga yasoma so battles zenwana mu nsi they are not only spiritual. That's why omusawo agenda n'asoma. That's why engineer agenda n'asoma because they will not read the Bible to become engineers. So it shows unity insane. As much as we run the spiritual realm, as much as we need the spiritual favor, as much as we need the spiritual anointing, waliwo bye tulina olwananga byaffe ng'abantu. Nti ngenda ku ssomero n'ensasula school fees. Ngenda mu ddwaliro ng'omwana alwadde n'ensasula nange kinnuma. Nti lwaki amazzi ngateekako VAT $1,500 agava mu Nalubaale. We have the second freshest water in the world. We have the best weather in the world. Nti era bakugamba nti wane mu Uganda bw'osula wali ekijanjaalo okomawo nga kyameze. Oshagedde. Right now tuli mugenda mu Namugongo. If we only promoted our tourism along on Namugongo, you don't know how much money we are going to make, my brother. Nti awasobola okujawo 1 million visitors a year. Nga tutugedde ne take out the state of the art Namugongo ne tugi building awo. Ne government nekera ne take away $1,010,000 eza dollar. Ne buli mwaka government egaba ewa sente. Ewa Namugongo. Ewa budget. Va kubine Simon kankubulire. Let me get for you data here. Manye njagala. For example, budget enempya Uganda Tourism Board estumbule ebyobundi bali mudiwa 27 billion. Only 1.5 billion ziri mugenda muku marketinga. One Rwanda, President Kagame spends 10 million pound just to have that word on marketing visit Rwanda. By next year 2025 ajakuba spending $1 million yaneza pound on that. That's just one item. Ayine birala byakola. Okimanyi nga abantu bagenda nga bazze okulaba golira ze Rwanda. Ne babaleta paka ene waffe ate ne bawana babazaayo. Ne bagamba mukyani. Ne batweka muzino ziwendi impenetrable. Ne bawana babazaayo. Bazimbye the state of the art arena. Okimanyi President Kagame yagana okubeera part of the collective or joint bidding eyo hostinga wano African Cup. Nagamba yika building infrastructure just hostinga ngo omuntu omu. You don't know how much tourism can do for the country. Vamino bibakuwako nti bawaddeyo bafather ne babwayo ku mmotoka. Bajogemu. Katika kankulage zinense entono nga Saudi Arabia. Tourism ambitions zazo 1 million additional jobs in the tourism sector by 2030. 940. That is Saudi Arabia. 940,000 jobs currently zeziriwo. Nebagala kola million yemu by 2030. 100,000 trainees annually to join the sector. 100 million annual budget for the domestic tourism and international training program. 100 million US dollar. Goli mu competing ku marketing okutte 1.5 billion. Nze nkola Rolex Festival. Era Uganda Tourism Board enjo kyayo. Empa ku cent. Na yenkera nengenda yo nga sense ballocating for domestic tourism bakutte million 2 ze bawadde domestic. Million 2. So domestic tourism jagamba nti bakwata ebivulu bino byonna. Ebikola tourism ngo nagamba zinyegenyege ngabo nagamba kinga mulino kufuna ku million 2. Ne million 2 bigena bikola kinga zitegese kivulu. Nze kane tage million 10. You get my point, Simon. So tulina ebintu nti Uganda ina two unique competitive advantages zayo. Tulina agriculture, tulina tourism. Nebe na bitunye sente zingena mu tourism egena mwaka trillion yeje akatabali kaka. Kam. Agriculture egena mwaka akatabali kaka. Kam. Na yengo manyisa ne mikaze I think agriculture backbone of Africa. You of Uganda. Uganda. Na yeka kubulire. To spending a trillion musanvu. Ku per diem, ku salaries z'abakozi ba government mbali ng'emitwalo 5 tebawena nakakadde baswendinga ko trillion musanvu anta be by implementers government eno baza sula bulungi asokutukira so Simon bwetujja mu church njaga tufune byonna nze abavuka mbabuli ebintu ebingi I cancel them on so many things bufumbo work and all these things olowooza kokko ku my problem je tulina eriemu oyinza okuba ebyokwogera obimanyi newo okubyogerera ngo yinawo nenga gwobyogerako ate ya confirming existence yo currently tonnakola kanisa ze mungena ne Musa kanisa chichi wachiro I know kanisa za mu kizimbe I know si biblically kanisa si kizimbe naye betugenda tukula buliwe nasanga nga bakaba amakuba amabi nabayitangako boki ngoloza you get my point
omala okugula emmotoka then otandika okunotisinga ne akanya kaawo nga kawanvu kati gyogenda okula otandika okumanya nti nno wemba neetaaga ekisaayo kati ng'ekyahaamu ekyo neetaaga authorization ono omumbi gwe bangambye gwe bajjeeko kuba ayimba ennyimba za revolution ezenkyukakyuka I had omanya nti nkyetaaga neetaaga authorization ya poliisi neetaaga kino awo otandika okutegeera nti no Simon nze ebbanga lyonna mbadde mbifuna nze sijja kulimba nze njja kugamba I get support from Uganda Tourism Board because I qualify. It's not a kickback. I qualify. I do the biggest food event in the country. I've been supported by Minister of Tourism. Ebbanga lyonna mukyala wange mukalwa akasimba ya 2021 yesimbawo ku NRM ne mugamba sobola ku campaign ngeri asali nnyayo nenga mukyala wange yesimbawo ku Mumane MP Bugiri district kati abakuyita ne mugamba yamanyi yandi badde ayiseemu naye kizoke mugamba the thing is sikirizaganya tunayatira simukaka abatakirizaganya nange sibakaka kati awatuvudde mu ddiini awo ekyaki nti okay bitatambula bulungi tobikkiririzaamu mbyogerako oleo byogerako yes naye ate bw'ogamba nti ogiddemu NRM sigenda ku campaigningira obanga agambye nze ndi opposition nga nandowoozeza nti munnaddiini you need to position yourself in this is the thing is mukyala yangamba ngenda kuyimirirawo ne mugamba kirungi nangamba naye okutunuliranga wenda bansolo yitirawo koki ku NRM ne mugamba kituufu oyagala yitawo naye nze sikkirizaganya na kyoli mu Simon oyina abaana bw'okeera ngeri gy'olina abaana olina ebintu byotagenda kukirizaganya n'abaana bo naye ng'ojja baleka babikole wagimwana ajja keera afuna omusajja oba omukyala atali wa ddiini lyo nga tokkirizaganya nakyo maybe bwe naakula naye bw'anaakeera n'akikola are you going to disown them kati kyeri mu kugamba ne kino ani kali waliwo bibiri obutakkiriza waliwo kyoyagala kati ze nina kyenjagala kyendowooza nti kyekyandibadde kikolebwa naye kyenjagala nina kyenandibadde kikolebwa tekinfluencinga bikolwa byange kugaana kukola ki exactly kubanga bwengaana obbeerayo lubanga olutalo si lutalo twakkaanya ne mugamba ze sikkirizagana nakyo okuba nti takkirizaganya nakyo kitegeeza nti simuwagira era nsobola omuwa essente ogenda okampaininga era nsobola omuwa amagezi akuwulira n'akulaba byokola bw'aba akudefininga political akupositioninga wa nti ndi tolerant I'm a Democrat agamba nti ono opposition no ndi Democrat I'm a very that's why nikulaga okumanya nti ndi tolerant ntikikiza ne wake wange I get my point. I'm getting so what I'm only trying to say to you is I would even want so many younger people to benefit from all these government programs that I've benefited from Microfinance Support Center. They've given me money before to help those street food vendors. So I'm not saying that I've not received the paycheck from them, but everyone else should be able to receive it, not for few. But did I receive it on merit? Yes. Because these are government funds that I'm supposed to receive. Ninundi emeka lw'obyogerako. Everywhere. Everywhere. Benefits ofunye mu government. Ennyingi kati ngira bwe ndi muzogera kati. Anera ngeri gyozireesemu anti engeri gy'olambiseemu ensonga ya injustice mu ggwanga. Actually mugamba, what I'm trying to show you, Simon, it does not mean that they are not appreciate about this government. One of the things that I appreciate about this government, the government here ekoze kye bayita political stability. Muna badde njogera ne muzeeyi wange omu over the last week ku Friday. Nangamba nti obuzibu twalina ku mulembe gwa Amieni. Bwali tosobola planninga myaka 5. Ngo planninga lwancha. Nangamba naye ate ku mulembe gwa Amieni sente zaaliwo. Money was in circulation. Ngomuntu omusaba emitwalo 10 agikuwa. Abazirina. Nangamba naye kino kyakoze era zekyasiba okwebaza kweno government ekya political stability, Simon. Naye stability nayo eri questionable because the stability I have is Simon I don't care nenteka we kole byange so kera nenteka we somero so kera nkola ki kubanga manyi nti ligenda berawo niwe jiba myaka 10 okuva kati. Naye eri subjective how Simon bwenkera nenteka wane akedi yange encho omuntu ajja kujjala lwakuba yalina amanya ajingobeko. That is also insecurity. Naye okukuma abantu abaana abakuba emigero okufa baba kutedda dakika 2 so ebyo mbikiriza nti babikoze ne mulimu bibatakoze kati bibatakoze nabyo tubiyogerako kati kasogere kule kusini katonanyigina bantu koma out of
SMP Tours and Travel Natela ekulitide double experience 2024 Queen Elizabeth National Park ne Fort Portal je tugenda okulambula ku Queen Elizabeth National Park tugenda kwa ne game park driver butua ku Kazinga Channel road trip garako ne sightseeing ku Fort Portal tugenda kulambula Semolik Hot Springs Mount Rensoli slope over tugenda kuchali olubiri lw'ettoro amabere ganyina mwiru caves ne falls izo no more anakula tent camping singles ojja kusasula emitwalo 5 ate kapo mitwalo 65 oyagala ruumu singo ojja kusasula emitwalo 85 ate kapo emitwalo 95 wakati wa 2 paka 5 Juni 2024 ennaku 4 n'ebiro 3 nga tuli mu kulambula egenda kuba mataazi wiiki nga tujjukira abajulizi ate anagenda mu trip eno wajja kuba akalulu akojja kukwatibwa akatutwale Canada olibeera omukuba wanguza abagenda mu trip ye Canada enako kunono transport park entry fee ne full board accommodation yonoko kuba essimu 0759 793 767 oba 0785 597 307 okumanya ebisingawo oba jangu July ne complex Loom Street Kampala Uganda etegekeddwa SMP Tours and Travels. Let's explode. Ne basebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga fenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunulako teweesanyusa wabula nga ate ffe tulina obunaiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota nga ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Tukomyewo okyali kusema official kubanga twegasseeko subscribing ku mukutu guno okusobola okuba nga tofuna video gundi ya easy eriwo wano. Kale kakati munzikirize mbanjulire ekifo bakiyita batya bakiyita Holas Cafe kiri Nansana awo ku masitowa era nga bagamba nti balina Unplugged Classic show egenda kufeaturinga Sebatta ne Sophie Nantongo ndowooza lujja kuba lwakusatu olutaba lwa leero. So naye nga bagamba nti oba oyagala okubaako ekifo ky'ogendamu nga kifo kirungi mu abatuuze b'e Nansana Holas Cafe Nansana awo ku masitowa osobola okuyitawo bakoze ekifo kirungi nnyo bampako ku bifaananyi luli nendabako munda nga bwe mufaana kifaanana bulungi nnyo. So Holas Cafe Nansana awo ku masitowa yitayo osobola okubeera nga ate weeyagalamukko. Kale kati atawo nga tuvudde bannange njira kubanga ate mbategeeza okulwala si kusaba kwaffe naye olunaku luserokera ku makya n'ofuna ebirwadde kati womala ofuna ebirwadde ekisinga obukulu kusigalawo ng'oli mulamu. Kakati accessibility ku ddagala by'ebimu ku bizibu by'eggwanga bino. Ekitongole kya PEPFAR ne Ministry y'ebyobulamu bagala okutegeeza nti ssaawa zino osobola okwaccessinga eddagala okuva mu pharmacies ez'enjawulo eziri gazetted mwe bakina nina sukaali bakina nina pressure bakina ba ARVs waliwo abantu abamu nga toyina ssente zigenda kutambula kugenda mu ddwaliro ly'oddene abamu watambuddemu eddagala lwe wali erabidde n'ebifaanaganako bwe bityo. Kuba ku nnamba eyo ey'essimu osobola okwogerako n'abakugu bakubuulire wa oyinza okusobola okwaccessinga eddagala ate osobola okusigala ng'otaasa obulamu. Kale kakati tukyali ne Apostle Nalebo ntunyumyamu owaayi oli media personality wali media personality kuba ndi mutendeke mu mawulire so I don't think that goes away. Okay. My bachelor's is still there. Social media yajja buli omu agikozesezza nga bwemusanze but regulation ya UCC okujja there are some issues around there
tufunyemu ebizibu emabega kaawo kwevuma kwesiba abantu beetyobodde abantu bewemulidde abazadde n'ebifaanaganako bwe bityo naate tugezaako okutuna ku mutimbagano nendaba engeri nange gye ndi ow'omutimbagano for now nendaba Shalom nga beetwala ne Kabaata okwesiba n'ebifaanaganako bwe bityo where is the problem ani ataategeera mutimbagano the biggest comment of aba complaining anti saa zino bwenzija wano ku interview nenjogera wasobola okubayo n'omulala nvuma nenvayo nencomplaininga nnyo oli nadda n'agamba naye Saimo teyandibadde gwe complaining naawe badde okola ABCD kiki tutategeera ku mutimbagano ekituleetedde okubeera nga tuconflictinga n'abantu okwagala okwevuma abantu okwagala okwesiba Saimo kasooke nzijayo kali ngamaliza mbadde ndi mukulaga nti anyone can benefit of government programs that's why you see even if it's political parties mandatory nga kiri mu mateeka they have benefits so njagala yonna tulaba nawuliza nti akimanye ntinza okuba nti nfuna si kuyamba toli mu kunyamba kwate eyoteeke nayo ntera nnyo kulaba gavumenti nga bagikozesa nga bagamba I have the biggest food event so bwe bali mu kupromotinga bajja jeni ne bampaako ku sente so it is our right to benefit. Yes. Then also I do capacity government batuyamba. I do capacity building for these informal food artisans. We do training in hygienic making, value addition and all that. So when we are training, different partners come and they give us resources to go. But okuda ku social media. Saimo obuzibu baffe bwe tuyina Uganda wano. Mwanyi sagala nnyo kudiringa na symptoms or signs yakanye nendulinga n'ekirwadde kyennyini kyantu bwe abafunye cancer they extract the cancer cancer kijeyo now Saimo twafuna obuzibu ne Uganda tulina ekintu kye bayita pandemic buli mu kimu bwe twakera ntufuna kirungi watandikira mu comedy naye nawe olwanye n'ensi comedy yeka n'enzira wano twaliko musawo Muganda nedda nana awulira sifulumanga ko ku Uganda ntengenze kuba kyeyo abantu balina isula ya Juba yonna nekira abangamba wetega abakazi abakulu siyabeseba ku mukazi mukulu Saimo nze okugamba misana kati wetwakera nga waliwo comedy everyone wanted to be a comedian obojjukira wetwakera ntujja ne bakola ekintu nti festival everyone wanted to do an event called a festival tukedde wano kati ndi mukulagako bintu ebiri mu entertainment tukedde nti waliwo abantu bakola events ezenako esatu nekibuka buli omu nakikola buli omu nalanye so kikola TikTok nejja oli nti bazinyi buli omu nayaga like we have a pandemic or everything that comes ne tujja mu politics everyone wants now to be a politician buli omu ayagala kudda mu politics nze si mu kwagala kwesimbawo so abantu bayinza okukirowooza nti bwenkyagala mutandika sigana ayagala sigana kikola dda kubeera okufuna obusobozi mbulina okyasobola so Saimo so tulina ekintu kya pandemic ekyo obadde ogera ali ku ngundi ya uses okuba nti you see you have to regulate people era uses okuregulating anjiwagira though we baba regulatinga I want us to be concerned n'abantu abali mu kikola the participant temusalawo involve them kuba amateeka gafena gatugasa bwoba ogenda oyisa etteeka involve the stakeholders kuba sigwa kibawadde so understand them then work from that point as gone so abantu batufuna nnyo ekintu kye bayita pandemic over time wetwakera nga waliwo ebintu by'okucriticizing ebyo okola criticism everyone now wants to do it naye Saimoni n'ekintu kye neebaliza Mukama Katonda yambuusanga nnyo era asigadde ambuusa ebintu Saimo nakula njagala kubeera ku media obulamu bwange and let me tell you it is my strength Saimo even if I bounced back now ngamba ngenda kukola criticism Saimo mpo mwako ogwa I can have the best show because what to die know it nze Saimo music nti obo mwagalo entertainment sabigwamu bugwi so okubulira nti omwaka guno Pama Award 2006 olimbo lwali artist of the year ali Bobby Wine the biggest song yali Fire Anthem Afrobeat song yali Bada like I have those things off head and I was reading newspapers in that time in real time shows wano zonna mwabada netafubinga mwogera ku shows these are things I watched was struck na baraba Bush Baby ngavudde ku channel 5 nga akomyewo wana akoze XXL asoka Jiguzen TV ne bada ku UBC all those things I've watched them naye abavubuka abasinga edulina linkigamba ne Kasuku njagala nnyo omuntu nga wabafunye airtime eno Saimo abantu abakulaba basuka emiliyoni va ku channel nti abalaba nti olabye views emitwalo 3 naye over time waliwo abasala ku TikTok waliwo biki
emiliyoni ogifuna nga balabye ebintu byo now kano katale era nkubiriza nnyo abavubuka nti buli lwofuna opportunity eno nga Simon wompadde akaganya kano njagala either educate, inform and entertain. Ebintu ebyo bisatu. Abavubuka abasinga basigadde nnyo ku entertainment. Because kye kyangu. Buli mukyasobola okuba lwali. Era wadoyogera ne tafu bya ine kyabadde akugamba. Big up Kawalya Case. Kubanze Kawalya Case nali naye nga akyali just cameraman and I liked what Kawalya no naawe ku myaka n'emite oyise mu bulamu. Ndio myaka 3 mugumu. Ngamba Kawalya. Ekibuga nakiyingira no ba 2013. Kati nze nkingira nga bali awo ku gundi awo later on. But what I liked about Case, as much as it was very controversial, Case yalina pillars ze mu running. Yali very candid. And I'm very happy for him. Na yate Case wachita munenyanga. Ebintu ebimu kibanga mye Katonda agenda nakubusa. Simon ebintu byolina okukola nga ku myaka egyo biri okay. Nga byolina okukola. Simon zinali ku radio 24 25. Simon amushwa wampulirako nali mpalabula. Bulungi nze ina abantu benakaabyako. Nakaabyako Palaso oyo. Palaso yankulako essimu nga nvuga okufa ku 400. Nenvuge moloko okuva ku 400 comedy store. Paka kwa Munija nga omwana yali mukuyamba ku simu. Ngamba nalebo. Nze nwanya n'endongo mvude mu America nkomyewo. Koze show yangu ntuddeko nvuma. Never sponsor anwanye nabo bafuna. Simon alistegera Palaso kyali ayitamu. Era nga nze bimanyi byakola ki kubalata. Simon maze kula n'entuka eno waggulu ne ngamba Simon kiringa mutukera kujja navuma chana yeno yinza okwagala omugwa mbulago. Ngobagamba abantu unsubscribe ne bakola campaign. Waliwo bakikolako. So wala mugende. Mnamala tuke ndo aba Palaso nange neta nikutegeka ebivulu ne mmanya nti ekifo kya miliyoni 2. Production yagenda wo ya miliyoni 2. Simon olaba abayimbi abo. Akera nabanga erinnya lya Manyo Musinga. Actually buli mimbi wa Uganda erinnya lya Manyo Musinga. Kuba abayimbi be Uganda tebalina sente. Endongo ye ekusoka mu bifo binene. Kuba kati kanvulye kechangu. Wanu waliwo muyimbi wa Uganda avuge motoka empya nti zero mileage. Nti agenze kutweta alina akwate miliyoni 5 na agijja. Chichukula gani tebalina sente. Era abali mufuna ko sente kati bagenze nti obawulira nti bali ne government bichi. So Simon abana bonna abayimbi bawa ne Uganda their names are bigger than them. Mwana omusanga ali ku border ngataddeko hudu ye kweka protecting erinnya lye. Fe twakoleranga ennyimba ne ba Maro I worked with na soka kola na Fie na Line Maro. Fe twakolanga video ebe ya miliyoni 3. Naye nga nazo zejjako mu R 2010 au 12 vao ngeba ya bei nnyo. Simon right now omuyimbi okola video nnungi ya miliyoni 12. 15. Naye abana abo tebalina sente bali mu apartment naye nga tebalina na byakulya. Si kuba nafuya. But I'm trying to show you that they do so much okuteka wao olwimba gorora ba mudachi kesatu. Naye omuntu n'omutula ku njagala okero oyogere nti ku kivulu kya Simon tewabadde yo toyi performance yabadde nnungi naye ne tutakola character assassination waliwo bo attacking the person. Oba nfuna kyenjagala ku kasuku kya gamba nti bwe yali omuto yali asobola okukalakata kati kyakola bw'ayita omuntu ku shuya atuula gwe naakuleka. So nze ebintu ebyo nabikolera byalimu obudde era Mukama Katonda yanyamba nti nabibuuka maa obikola mu kaseera akaabyo. Era abo natuuka nze by the chance ng'okuntamya media Simon kankikubulire natuuka ne ngamba naye kiggwa kitya kwanza nakula njagala bbiri ebyo bya critique biki ne ngamba naye kubanza abantu abainspire nga yali Alex Ndawula by musikatsi nenda tukane ngamba kiggwa kitya okubikola ngenda mbikola naye ngendo tuna mu media ngabo nawe bikoze kutiri mugagga ne ngamba omugezi adda mu business ze ogagga mawulire butono muntu adda mu business ze era ne pulling out ne nkola ebintu byange nembera mu Rolex zange ne nkola ebintu byange bingi ebirala byemberamu. So ne manya nti ebintu ebimu birungi for a certain time then you pull out, allow other people. So zabantu abera ku social media kuno nebevuma mbasonyiwa weaba bato weaba kula I expect them to act differently. Naye nga bwe nkugambye nti wano tulinawo pandemic ekiriwo kye babuukira because people are rushing to become famous. Naye nga staff bi yagambye bali abasajja baki basigalanga amanya nga mawanvu for a very long time tebali bakibogwe bali bantu betegese. For example, kanko ekyokulabirako. Olaba mu music. Mulimu ennyimba ezikwata obwenge. Waliwo ennyimba ezikwata omutima.
era abayimbi enyimba ezikwata obwenge zetupraising ennyo kuba ziba zidigida naye ziba za myezi ezidduka naye enyimba ezikwata ku mutima za lubeerera kati mbulira oluyimba nga basiima ogenze kiki ekigenda oddujjawo weruli Eh? lweruli kiki ekigenda oddujjawo oluyimba lwa Spice Diana kubanga buli woobaako oluyimba lwa Spice Diana ne Roy G olina omusheshe buli wanagberawe embaga between omuganda n'omuwestern bagenda yimba musheshe it's timeless oluyimba lwa Palace olwa maama kiki ekigenda maama agenda kaddiwa oba olwa Judith babiri olwa maama lugenda kaddiwa bw'omulabako maama bw'omumisinga maama so what I'm saying is to misusing nnyo opportunities zigwe z'oba otuwadde ne tujja nga tuzze kubikalinga nze ndaba abaana bavuka nga mukulu naye nga alina ne business ye gy'akola naye nga time gy'omuwala tasobola kujja kunyumya abantu nti bannange ntunda ebizigo bw'okozesa ekizigo bwe kiti tekigenda kukola skinny obwe kiti oyinza okalaba nga akalangu naye olina osobola otunyonyola waki omusajja okimanyi nga saiba omusajja ateekeddwa okubeera nye bayita skin care routine niwakubadde musajja naye kimanyi nga omuntu ateekeddwa okikunyonyola wano Ebrands we yali atandika okutunda engoye zeezo twali tokimanyi nti omusajja asobola okugula saati y'akakadde era yakituteekawo n'akitulaga saimu ffe twatandika nga tugenda netusala enviiri nga za kaniimu nga za bbiri saimu kati nyinga saluuni nga basalira emitwalo 3 ne banyigako ne massage kati ebyo byonna obanga olina opportunity okujja binnyonnyola eggwanga naye ffe omanyi kyetwagala ate naye masaimu mbanenya abantu bano mubawadde nnyo opportunity because naawe oyagala views kubanga abantu bebaagala saimu amawulire mudictatinga mu abatusalirawo saimu bwokera wano ng'okola politics yekka bw'obwanga okera wano ng'okola bya ddiini byokka abantu bagenda bigoberera gwasala ogwabawa kankuwa ekyokulabirako kisembayo olaba Apple njagala nnyo ku social media yaabwe Apple on their Twitter they don't post about their products do you know the reason they give for twali marketing atujita marketing arrogance but the reason why they give they tell you that customers don't tell them what they do Apple ye kugamba nti oli omukozesa tamubuulira kyakola yakuwa ekyokukola Apple ye kuwa era omuntu aposting about Apple products si wawe timu kuku ate naye announcing updates naye Apple ye gamba nti we are creating a lifestyle so tugenda better out gamba nti okay according to users they told us this to senedda so kyeni mukugamba nti amaudio you have the same power bogera nga gogambye no channel yonti eri ku educating ejja ku educating and people will like it nga enishiyo nga nishiyo nga ya busiro naye kati gokera wana abaana abamu n'obawa opportunity nze ngambe sijja banenya naye tebana manya maanyi ge balina Simon kati kumbulirayo critique ki omuntu akera n'agamba nti akritikinga nakera n'avuma omuyimbi nti abayimbi temukoze bati abayimbi temusobodde genda international ye critique yali akritikinzeko na becoming national watch tebamuyita Kenya critikinga music we Kenya gwe kenyini weremereddwa gwe kenyini oli mugamba nti abayimbi tebalina sente bademeddwa okukola tebamanyi kukola sente gwe kenyini oli muba criticizinga naye omuntu atalina sente oyinza muyita otya nga talina sente era batalina sente naye kati batalina sente ojabala bano ngaali mukulaga nti abayimbi tebakoze ABCD naye nga naye akugambye nti zana analyst njagala naye transforming oba analysis muwe nkere nga BBC mu hostinze nga bwe yayi hostingani akisooke there is always the first kinzo bate kisoboka baso muyite Kenya bagamba nti the biggest critic kati kampulire olaba critic abakabi asolo kera ne bamuyita okay taska project fame zem ne bamuyita ku panel nti oliko judge naye nga kimutudizeko waliyo Juliana Muyimbi waliwo wano Gaitano Kagwa MC ne bagamba this is the biggest critic of music in Africa analyst oba mfuna now that's what I want chovula manti kati online yoko waliwo umanyina mana naanza yo kusoma ku UMI na ino musomesa wange bamuyita Hannington Businge nali nchakola ku radio 2018 nangamba ekintu kimu nangamba Jonathan bwe tukeera muwalawo bwakeera ewaka ngakuletedde abaami babiri sikuzalawa honestly leo nsaba musonyo nangamba baba kuletedde kanale mugume ne bakuletera ne kali ojja kunsonya yegwe manyiri muganda wange but these are examples that we need to use ne bakuletera wali ne case whom do you have more trust with ena bba muwalawo muwalawo akuletedde abasajja babiri nakuletera kawalya case wali nakuletera wali ne kanale mugome whom do you have more trust in kusidira onkola y'emirimu za kanale yabadda jjo exactly kati yakimbuuza nangamba ndi kasajja gwe kasajja kagezi nnyo naye weesibye mu mirimu gy'abanafu era we nali ku UMI kyekyantamya media nagenda olaba nga I've accumulated a lot of knowledge as a marketer nagenda olaba nga I'm offering so much to the media organizations kuba kati nina abaana benkolera consultancy for their businesses
mutu nakuyita n'omukolera consultancy nakuwa akakadde naye nga ate bwe nabeera mu office ngenda malina kwa 10 asatu ng'ate ndipoting okuva ku machola guno. So Simon, abavubuka abato bakozesa amaanyi. For example, kansubira tagenda kunyingira but not a bad way. Era oli nali nkigamba ne case Tamale Junior mugoberera nnyo era muvubuka mugezi kuba ebintu Tamale Junior ebyayogera nga ali wakasuku si byayogera nga ali ku channels endala bw'omukyaza wano naalo wentiro mulabako wa Faruku ogenda mulaba nga ayogera ensonga ndala yana buuza Kasuku tobanga gwamwonoona kuba Junior muvubuka mugezi. You see the apple does not fall away from bagamba does not fall away from the tree. Nangamba na just imagine singa Junior no bulwajja ku social media kuno kubanze mulaba atugamba nti abakazi abakadi juka nange byengobera ne wankubadde ne musumba kuba this is my generation. Ajja kungamba abakazi abakadi ne Junior yangamba nti akola mu lands. Just imagine singa Junior bulwajja anatubuulira ettaka ofuna oti ekyapa ekyo ibanga biri byapa bibiri nwana nti omusango go mu court etakaiba teina kyapa mpunda tya mu process y'okufuna ekyapa nkubuulira abaana bali mu diaspora bakadama sorry naye jerinya letumanye eryango. Do you know how much they would be supporting him abayambe ko anofuna ebyapa? Do you know that he would be making a lot of money? Ochikiriza ekyo but because tumaze obudde bungi ne tubiwe ensonga ennafu kubaze nyango ofuna Simon nkufuna Simon olaba bino bintu by'omulike bya online content creation gwe mwaka tandika okukola Simon temunnakola ya the 5% of what YouTube does. Omanyi omusajja asasinga ogobererwa ku YouTube bamuyita Mr Beast omanyi ayina 255 million subscribers in the world, the most followed individual mu America. Emyaka gyalina yabadde akacelebrating 26 years njagala omunyo bamuyita Mr Beast ali 26 years is the most followed person individual Mr Beast in the world. Yabadde akazimba 100 boreholes in Africa amazi 100 mwenyine on his own money from his own channel. So namwe bye muri mukorano temuna because what are you doing you guys? Sorry wembani mukuyisamu eggali. We are doing what is a Simon. We are doing interviews. Jangu tukube mu jangu kolemu akantu. Jangu tuyisemu eggali. Tuli mukola tukyakola akantu. Tetunaba. Ono mwami ono. Njagala omunonye kola be content we gwala. Osia alina 200 guno kati zayongedde 265 nabadde nsembye mu kingangazi 255 million subscribers. Ono omwami ebintu byakola Simon in terms of content akera nagamba nga gwe Simon ti Simon ngenda kuwe motoka ya Lamborghini ya milioni 2 za dola naye ngenda jikuba amasasi omutwalo mulamba ngenda jikuba ebikompola 8 ngenda jisulako bomu 5 zenyini bomu nangamba naye njagala ombulire ngeri jogeno preventing amotoka ereke kwononeka gono mugamba ngenda kwata nzimbe wane ekisenge ekyo nkitekeko container byonna nobijjate ku sente ze era bwe bakuba ebintu byabwe nebanga emotoka teyononese ng'ogitwala. You can imagine the level of investment he has in. No, but I've seen him start. He started at the age of 12. As I because he's young, 26. I'm only saying, but I'm saying that there's so much we can do with content here. Same way we to bingi. Nina abantu benja gaddenga bagene baleta talents empya. Never creating a personalities in mawulire. Waliwo abantu abakola amawulire. Gabwo muna mawulire. Ne wali abantu abacreating nzenga abacreating abantu abapya. Mu mawulire. Now that's new. Waliwo abana benda ba ku social media abana abawala aba concentrating ku bintu nga beauty nga yayogera ku bintu bya bulungi. Beauty products ayogera ku bichi ngolaba yayimidde ku cha fashion. Niba yabantu bali ku cha tourism nga cha mere. You get my point. So what I'm saying is this digital space is so big but we've concentrated on too small. Andi ebinzo kuba bizo byetaga sente nyingi. Ebirabinzo kuba Simon okugula bino ebintu. Si sente. Of course sente. Buli omali mu because esa. Because olina kyoyagala. Nani nange sibo natandika. Exactly. So Simon ekyo kyogenda okola ekyakawombi. Ogenda tandika mpola. Zino microphone kyali wali abatazikozesa. Muganda nkasuku musiba nnyomba naye. Ne mugamba content wafa abe mulungi. Abana ba South Africa tuna abana nzenda ba podcast South Africa awo. One in Nigeria. Simon they are doing good Simon. Teri kibitinga content mulungi. Simon ku example nyango. Ngolaba omwana omuwala ngazze wano. Okimanyi nawo omujajinga kunsinzira ngeri gyayambaddemu. Na monoka gyavuddemu. Nogamba ha kine ekiwala nno. Sijja sola kiwa mitwale 5. Abiri gange kigenze nabo. Kigena. Omanyi lwaki? Housing. So Simon zokera wano mbere comfortable nti Simon muwe milioni zange. By the Simon chenchenda byo wano. You have 2 people on camera. And this. Bwenkera nga nkuwa kalango. Wala isigena kuja muntu nga ndowoleza mitwalo janga 3. Sijja kuja na mitwalo 5. Mulyo redo ina cho brand ze chompadde. Ina bana tukanga nanga Rolex. Ngena kuja ngo redo ina sente zontadde mu mutwe. You get my point. So enda bikene ngeri jetulwana mu okwe presentinga. It is very important. It is very important.
So tulwane nnyo tukole ebintu ebirungi ebyangu buli omu asobola bikola. Let it not be easy. Let it be of value. But YouTube weeri si we yatandikira. I think tutambula kubadde nayo terudi. By the kankwe credit. Simon simanyi oba olyoko boogera. Mbogenze ono kubanga olina empalana. Ani. Gumanyi namwe mulwana siba mbyogera. Nze ngayogedde n'abagenda nga bansinga lwakuba. Simon Ibra kituufu kyayogedde ekyo yali w'amaanyi nnyo kuba yali organized. Manyi kyaki yali nga TV. Kati kirabe kibwe kyali. Kyali bakubisa kyekishuka yali organized. Nene SB4 akikola. Ati kye mbalinga nogamba nano mbalinga namwogerako ne SB4. Ngate SB4 nze namugamba. Go amugamba. Namugamba nti byonna bikoze. Kyabise mwagala ko need to be a tuko of Uganda. Alina new talents zaleeteza naleta ba new personalities n'aba creating. Nene Kasuku akikoze ekyo. Because Kasuku is a brand himself. Very big. Very big. Kakati omuntu aleka Kasuku tamanyi nti wa amaanyi nyo. Omuntu akimanyi. Omuntu akimanyi Kasuku yasinga ku understanding YouTube business in Uganda. Era is the most earning YouTuber. No. Usijja genda mu byanfuna bya Kasuku. Siri mugamba byanfuna. Nina omwana gwe njagala okugamba. Mu mawulire. Mu bino bye tulimu bino. Oli omwana yakola biggest Rolex omumanyi? Raymond Kahuna. Kati omwana oyo kyene mukwagala okulaga value. Nti buli lwokola ekintu nga kirungi. Omwana oyo yakola content we nga content we si wa bulijjo. Ebintu byonna byakola. Remember he spent about 5,000 okola that demonstration. But right now because you got waliwo telecom company yamu approaching akongera mu $15,000 buli mwezi. Buli mwezi nazigana nabagamba njagala mutwalo and they were willing to spend it. Mutwalo buli mwezi just one advertiser. Kati wano nagamba katale account kalimu era ali mu Kenya and he's working with a very big mobile company in Kenya. But I will tell you they have man of his man. Na yakole bintu akera aina bintu byakolanga. Mbo akwata Rolex agitwale mu space nagula ka drone. Nagivuga paka jekako majekako oyera. Nagikomyawo. That's a very huge risk. Angalaba kikyo twayogeddeko nti buli omu abaako ne kyakola ki ne lwaki nkugamba nti anyway abo gye bali babikola and I believe that we need to do amaanyi g'ebyo tukole ebintu byattractinga n'abazungu naye until you see Simon you need to look where the market is where it's bigger. Simon nze njagala omanye nti ena interview yo singa tukayane tubanga twogera mu luzungu ne Kenya bajajjira sijja dukola sijja kwata mungala sijja dukola nze mu comedy wabasima bali otandise okufollowinga comedy wachi bayita comedy club live in Kampala. Buli comedian wa Uganda nadda mu luzungu nabagamba ezo zigamba. So I'm only saying so it's important. Anyway, it's good to understand your market. So kati naye mu byonna kyemba ndimbaga Kazanga Centenary Bank bali bajwa the opportunity stretching across East Africa. For them they said we know our market better and our market is Uganda. So we are concentrating on Uganda. Kale wachi ngamba nti Kasuku understands business. He does. Absolutely. I've worked with him. Kubagenze wa ham. Ye yakasoko kola an organized production. Oba ontegeera. Nti he's aina wakyaganye. Kubanga osimu eyo eyina ebirungi byayo n'ebibi byaki byayo. Kati webanga for example akusanza awo nalebo nga temwategese interview kalata watukubira ajabu just simira gatukoleyo oba ontegeera. Okay, ataachaga. Nawe it comes to these interviews waliwo wakulimitingira mwena wakola ki but I think jagende eyo changu getting a camera phone and microphone. No, me I like I've told you, I like your work. But he understands the business sense. It's a privilege that the good thing about SB4, you're handling the isolated part. Absolutely. Of amawulire abantu babuki babulijjo. Gundi lwakuba yakiyimiriza amaanyi ge gaali kulambula nsi. Farouk. But I think agenda mwaka mulamba nga tatayina. Naye mulaba akati atuula nnyo. Tatayina nsi gyakoze ki gyagenze. Naye mulungi. Naye yali Saudi luli. Naye teyalambula nnyo. Yalina amaanyi ng'otula ku channel ye. Omanyi traveling is kiroto kyaffe ffenna. Oba oyina oba toyina. Ng'omulaba yo n'agendako eno ng'akulaga bannayuganda b'omu America kati bali mu kukaayana nti America yesinga gy'oli mu America gye bakayanira waabwe. Ab'Netherland bamuyita. Nabo bakakasa nti nedda America oba ontegeera. Naye mu byonna the bottom line is tukula buki bukuzi. Absolutely. Kati okuleka asigadde awo naye nze kyemmanyi formula ya ssente ebiseera ebisinga business eringa yakusatu. Abantu bafuna ssente basooka kukyusa bo family zaabwe then they remember the business. That's oftentimes it's our mindset. Kiriwo kyovalaba nti osanga YouTuber ng'akwata alina kamera yakadde kamu n'ekitundu avuga emmotoka ya bukadde 5 asula mu apartment ya bukadde 3
oba ontegeera kati wamala bya achievinga then okay kati kanfume kamera so I but get it. But it's an industry that's growing and it is progressing. growing then ndowooza nti ebirala na tujattereza then ba critique nze kyenjagala critique ajo critiquing nga naye yekozeeko. It's very andi important. kati nalebe ekyo kyoleeta Katonda asobola okuwa amagezi n'atakuwa mukisa N'atakuwa favor. Omanyi temubyawula. Omanyi abantu ebiseera ebisinga Simon biri bintu bisatu. Eri hard work, luck and favor. Kati abantu tebakyawula. Ekyokubiri Katonda abantu abo Katonda bawadde nze nalebe I'm proud of being Where you are. a mediocre. You are not a mediocre self. Kizibu nnyo okubeerawo nga ndi awo abawaawaza kikuwa omukisa Naye ate Simon omanyi lwaki? Kiva ne mu nkulayo. Nze bwe nkutunuulira nkulabanga musajja ava mu family one nga ya ddiini. Omusajja Muisiraamu oli Mukatoliki? Then Protestant. Endabikira okubanga ya ddiini. Endabikira nga wakulira in a bit of an extended family. But a family that is composed. Mwanyi Simon business zaffe zitufaanana gye tuva oba zifaanana bannannyini baazo. Bw'obanga oli mu chapter ne business yo bw'ebeera. Omuntu abanga yakulira mu ezo systems biki ne business yo bw'eba tebakulimbanga. Business zaffe zitufaanana n'amaka ge tukola gatufaanana naffe. Bwekiri tebakulimbanga. So nze kulaba bino emmanya. Kati gwe togenda waawala because olina by'otagenda kukola because you want to trend. Anti naye kati mbyona kye. Naye abantu anga agenda we muna for them to trend. Nze naye ntambuddeko ne Kawalya. Nga abantu bamanyi Kawalya. Kawalya was big, I doubt. Kati yali akola 8 PM show. Everyone was literally home. And Omuntu Kawalya had something very unique. Omuntu atannamanyika yanenya amanyikiddwa amalala. Ani anenyeza amalala. Omuntu atannamanyika yagamba nti oyo yakyuka. Oba ontegeera. Naye ate n'ekirala nze Simon. Nze pagira abantu Simon omanyi mu bulamu buno sibanyi batulina time. Mu bulamu buno tugera ne tunenya abantu. Naye Simon abantu baba tulinga ebintu ng'entale ezimu zibalwana sizaabwe. Simon olina gy'ova. Nga olutalo lw'omu for example so okuva wakanga wazaali wanga tolina taata. N'olwana ofune family. Kati bwe wafuna family eyo nga bato gy'oli mu kulwana y'okuba nti obeereko taata ali present. Olutalo toli mu kulwana lulwe oli mu kulwana ne banno. Yes. Kati sometimes osokuba nga ovudde mu family nga baabo. Oyinza okuba nga yemwe gwamanyikiddwa. Sikyo? Wali abalala bamanyikiddwa? Gwa popular. Kubanze nzikola ku TV. Bya popular gye bali naye nga. Yes. Kati kyetegeeza nti omuntu asobola okulabanga Simon eweraga. Naye the battle you've fought nene nnyo ku ggwe. So sometimes abantu baleka ate n'ekirala omuntu akuyita gwe wamalala tanajja gy'oli. Bw'alituuka n'abeera ku wooli lwajja omumanya nga nkugambye emmotoka goloza nga kye bagamba nti wali nga tonagula motoka wewe nyakyo omuntu atwalako munne omala givuga naye n'omanya nti ituzoka obutatwalako muntu. You got my point. So ebintu ebimu bijja tutegeerebwa omuntu nga maze ebbera. Unfortunately ffenna tetusobola bbira mu bulamu bw'abalala. Ebizibu President Museveni byalina ebimu bijja tutegeerekebwa ng'oli already oli mu kifaananyi kye. Wali mugambye wali omuntu obeera wakati awo obuguma tobumonyoga tonyogoga. Obeera kati case wakati mukulabirirayo. Ayiseewoko mwana muto. Lwaki omunenya nnyo okubeera muna amalala? Mama ino olinya boda nga buli wamu goyitako case owulira nti olina okugula emmotoka. Ne waliyo omuntu ng'oyo media personality n'ogivuga neeyita wali akumanyi n'omusanga eri omulala n'omusanga eri kikuwa time okusooka otambuleko ku boda obeeko byokola ki by'omaliriza. Naye ekirala kye nalaba mu media omwo bw'olawinga nnyo ne kikuvuga gwe n'otakivuga. You differentiate that. And it is a big ekizibu ky'abantu. Twabazange ne bino by'obuweereza by'obusumba. Olina okulwana nnyo obutakiwaawaza kikusinge maanyi because people think gobo abimala balowooza maybe for you can't get hurt but oli muntu at the end of the day osagedde so tolina kulayinga kino kyoba ofunye kino kikusinze. That's why osanga bapresident abamu aba banamala n'omusanga alina konvoy ya motoka 3-4 is because abala awinze kiri ne kimusinza naye waliwo bapresident nga alina motoka 2 nga asaana otambula because ye akkiriza personality yenu nga yevuga kiri takkiriza kiri mufuga kandi ma media personalities nkokkiriza obengo you continue to be humble ku bintu ebimu nti olugwi lwange solo duddamu. And problem yammwe gye mulina eri emu engeri Katonda gye bawa omukisa okukola mulowooza muli
because you can make an artist olowooza osobola okubeera nga artist oyo exactly. kakati ekyo abakibuuse batono n'amanya nti okay Simon by the way nakolera ku radio awo nalinga abambyemukko ngera bwe mpita osangayo abantu abakumanyi but nasigala nga nze nina you remember out of radio oba out of obusumba buno nina ebyange byenkola nga nze ngera bwe nakeranga ngera bwe mayizo okukola bwe mantambula okuva KCC kubeera nasigala nkola emirimu gyange egyo bwe ntambula okuva KCC yawo ntambula bigere nenzira ku parliament nentambula nenzikira eri wansi ngero musomesa nga yena lebo nabo kati ngano na nnyo maintaining it to be real so that it does not tekinsinza maanyi because who am I anyway so if everything fetwera biranti katonda bwa glorifyinga twagala tujje ne kiri ekifaananyi yet ate katonda bwa glorifyinga tulina okulwana okwetowaza ze kankule Simon olaba transition yange ey'obusumba bulunaku nina kyenwana okwejja kukuba nkyali mu process nga we ngamenti Yesu Kristo yatandika obuweereza at 30 years so nange nina ebintu byenwana everyday mba mu change ga nze Simon kino kyensinza obeera nakyo mu bulamu bwange kya busungu nze zange zivaako ne becoming extremely violent naye it is work in progress it is something that change kati nyonya nokunya Simon kati omuntu ayogera and allow to lose edda nalisikiriza nge babbato but because omwoyo oli agenda continues to be work in progress in you oyina byotukanga okola ki owerekereza nga you let go so some things are processes so that's how I look at it. Kale Apostle neyaze tujja kwongera okufuna obudde tuongera okwogera woba tuyuliddemu nga tukunyizizaamu nga bakwogeddeko manye ensemu nayo nze by the way okwogerwako nze Simon kankubulire olaba essimu eno buli lweyimirira bweti waliwo ebigendo gikuba okugwa naye wesigala bweti tewabaawo kati nze ate lwakuba nti nvamu eno bigya background obutoogerwako kinkola bubi mbana banga atalina kyali mu kukola ate okusinziira ku muntu yantraining amawulire Dr. Innocent Nahawe ye yatugambanga nti olina okulwana ennyo noba nga siggwa omulungi naye nga ate siba kwogerako kyokka ate era nekina kyonna mu kwogerwako every public figure inofunayo olunaku bakuvume actually mu marketing tulina kye bayita consideration stage kati consideration stage yebeera bweti bwe mandi mugenda gula microphone zino ekyetaago kyange microphone naye ngamba munyinza ofuna simanyi brand zaazo naye nyinza okugamba ngenda kugula ya iPhone oba Samsung oba Dell kyetaago kya laptop nsooka n'endowooza ezo tulaba nti ziri mu consideration 3 nina Mac nina Samsung nina Dell 3 then bwe kandi ngamba naye ninawo sente mmeka ninawo emiliyoni kati then emiliyoni influencinga my purchasing decision ti emiliyoni ekituufu sigenda sola funa zino zonna ngenda funayo kiro novo kyange naye nti mu marketing oyina olwana n'obeeramu eno gye bayita consideration stage eneeno bino byonna mbishalinga because njagala abantu ebyo bayige nga bwe nkugambye I'm an entrepreneur and then also a servant in Christ so eno gye bayita consideration stage oyina olwana nnyo n'ogibeeramu eno oyina obeera awo gye bayita consideration stage nga balwanira nti wetugamba ba YouTuber ojja gamba Simon Kasuku SB4 kati tulaba nga tuli mu bano newankubadde mu bano mulimu asinga at least abakulowoozeeko bagobe bugobi naye ng'olowoozeddwako that's what they call the consideration stage tusabe ffenna tubeeraawo tulwane nnyo mu byonna bye tukola bakubaganyeeko ebirowoozo tolina tosinga naye nga oli awo yes awo nange wembalaawo osogedde Simon awo ng'omuntu agamba okay guli asinga nzoyo yannema kitegeeza akumanyi yes naye buli lwagenda mu office bajja gamba naye Simon muyite and I've ever been on YouTube back then nga nakatandika naina sayo gye nkola nga nsobola okujjawo ne tusaagasaaga bikoze bitya kati nga lwaga gayi yansobera kooli yaani kati ekyo kibi yaani ekyo kibi at least nze mpalana naye ng'okola ki ng'ommanyi era ngenda ku DP nga ndaba kuliko DP ate tobadde mu buvuyo by the way honestly DP ya kampu eno bweti okujjako omungu endaba agenda okukusiba mbeera eyo nembiraba teyasobola kunsiba amagulu amateeka amateeka nga manyi waliwo akwesunza ennyo akugamba omwinako empalana kuvadde tusinga tukola akalulu wano gye bajja kukubuulira ani awala naani but anyway
nze mai video kyasinze okutambula yaliko oyo omuntu gw'ogamba kivula amwagala nnyo ku mutima gwange eyasinga otambula ku channel yo teyalina ku channel yalina ku TikTok naye yanyamba okutesitinga amaanyi gange si buli yeeyambula nti video egoyinga viral absolutely era many people came to me going sayimo katubeerangako bwotyo naye kye kyanyamba nti nagenda okgenda mu comments ya buli omu bakasharinga nga buli omu kali kalulu aka confirming existence yange era wenamane I withdrew nganda buli omu erinnya alimanyi nga buli omu alimanyi so kyanyamba kumanya nti okay so sayimo abantu bamumanyi balenwe ebyo byansi okwawukana kyateeka tetukoma okukula tulina okwawukana kasate tunenengana kasate tukubagana yebyo nno neyanza njagala okuvaano nga nkwebaza nti omulimu ogwokola gwa ttendo twebaza Katonda si Saimo bantu bayinza okulaba nti biringa entertainment kuba bannayuganda batinda nnyo okugamba ndaba nnyo kino kusomera nga bagamba abantu tebaagala bintu biri serious but some of us watch and really pick something. For example, nze show yasinga okuinterestinga nnyo yali show gwakola ne MC Cuts. And Cuts is my friend, my long time friend. So najiraba, I saw the context because I've always nenkuama tu. Mbadde mbiraba, but from that day I said okay, maybe I should watch further. Era olaba ne Josh gwakoze ya Tough B. I was very fast to go and watch it. Anyway, nina kyendowooza twakola bazadde baffe bagala tubeere bambazi b'amasuuti tube responsible. No, omanyi Saimo. Ekyamazima nsooja okusaba ekirimi. Omanyize ebyange bwe bityo. But abazadde baffe omanyi waki bali wrong. Kati nekyo nsolo eyo nayo gundi ndala. Manyi try to living mu time yali information nga teriwo. So the only way to acquire information you needed to go to school or go to a library. But right now information is everywhere. Kati nze nsobola okubulira on record. Omwana wange okera nangamba nti musawo doctor. It will not excite me. Because who is a doctor anyway? What have you invented? Let me tell you, there is no doctor richer than Cristiano Ronaldo in the world. Tell you. So it is not that very important. So it's not until you have the privileges. Yeah, so it's your parent ajja kusigala nga kyayandi. Naye kakati kalike badengezaako kasukira nti tunaffe twakula tukimanya abantu babe you need to be decent not decent, you're informing the public. Yes, and then bwokola buweereza bwa Katonda abantu bakirabira nnyo baza nti obuweereza bwa church bwokka you are informing era nzo ngambe n'abashoya cuts eyo nene banga gwagezizaako okuba na interview naye no poking at those questions that would want to hear. Kati nayenze kye nayiga kyengamba nti ekyamazima abantu baagala nnyo ebyaki Mwaba creating the narrative. Soko ulekano. Nti abantu baagala nnyo ebyeki ebyononese. Naye kati ebyononese kati ffe abamu tulina kukola ki? Let's sugarcoat ebirungi tukisugarcoatingeko ebikoze bitya. I remember naina omukyangana nakumukyazaako Coach Hannah. Nga Coach Hannah buli bwe muleeta tubeera mu tukeferike. Kati muleta Coach Hannah mu kaseera nga mayinja yakagenda e Bungereza. N'asomesa bulijjo byakola ki? Byasomesa mu layini ya mayinja. Sugarcoating nze ebyononese ku education. Buli omu was like wow, ono muzze. Oba kitegeera. But I think tetulina ku fightinga byononese. So biyonja. Tulina omanya nti omulimu gwaffe is to educate. Absolutely. Kyovala ndo jasanga nti oli asaaga n'asomesa. Kati for example quest before nina bwengwako nendaba embozi ze ebintu mtu abasajja watu abadde mu makomera and you get to appreciate life. So you get to appreciate life. So it's important. So nze njagala bebaza era nga nyongera okusaba nti Mukama Katonda abongezeemu obwangu n'amagezi tusongere okusaba amagezi tukole ebisunga njagala nkere nga channel yo erike miliyoni y'aba subscribe. N'abannayuganda mwongere okugenda ku kyeyo. Miliyoni. Abanagala mwongere okugenda ku kyeyo. Atuba wano omusolo baganya okongeza okusala data. So abeerako wano subscribers. Nkere ngo ina podcast studio nga nnene. Sema so bikola bino. Njagala nkere ngo obulango bwofuna buva mu companies zonna zi telecom companies. Nga bakwesize nga bagambye invoice to invoicing eyoko omutwalo gwa $1 emyezi ebiri. Atukirize Katonda. Bisoboka bena bisoboka. Content just nakitwala dda nyongeddeko bongo onkoze bulungi nnyo era mwena njagala bebaza abaliko ku Saimo mu subscribing mwongere mwaga mu sharing twagalize bannanga buli royagaliza nawe okola ki nawe ofuna tumiddeko basista bange abakadama abatagambwako abatokoonwako
omwami mwagala obbawaana eh mwagala obbawaana ffe tulina obbagumya mmwe baffe anyway thanks for watching mbere bulungi basabone banja bamweraba